omutegesi w'ebivvulu nga yeeyita professor ennaku zino yeeyita political analyst omukulu Bajjo Alfonso avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya mukyala wa Museveni Janet Kataha Museveni. Abantu gwe wadde boogerako a few days ago mbu yandibanga mulwadde. Kino kiddiridde oba kino kyatandise oluvannyuma lwa Munnayuganda amanyikibwa nga Kakwenza Lukirabasaija okuteeka post ku mukutu gwa X ng'agamba nti Museveni yalabiddwako embuya mu ddwaliro ng'agenze okusiibula ku mwagalwa we eyaweereddwa ekitanda ng'ali mu mbeera mbi nnyo. Bajjo Alfonso Owunyi Bajjo agambye bw'ati, njagala owulirize eggulire lino ate olitambuze. Gwanga mwe profesa si kirungi kusanyukira muntu kufa. Bwakusanyukirwa kufa obulaga akabonero ak'obugwagwa nti oli musezi toyina kiddako olowoleza mu kufa. So sabira nnyo omuntu ono awangaale Mukama akuwa obusobozi omuwangule omulage enfuga ennungi. Buli oba n'omutima ogwagala omuntu afa agagona mu Katonda takuwa kisa. Kati ehuliganismu gye mukunta tasobola kufuna buyinza. Omuntu omugezi owangula Museveni ne bwe yawangula ompulira teyatta balabe be yabaleka balwa Kasisi. Ne basiba lwa Kasisi eruzira Museveni n'akomawo n'amuwa padoni. Museveni n'alaga nti ze leader. Lwa Kasisi abona n'amuteeka ne mu kamera ne Museveni takyasobola. Museveni lwa Kasisi yategeera nti Katonda akyusa ebintu. Nali ku mulembe gw'Obote nga ndiisa abantu sapatu. Nali ku mulembe gw'Obote nga mbonya abantu. Naye kati Museveni ate yanziridde mu kalabba. Gwe nali njagala okutta. Kuba lwa Kasisi yateekawo olutalo wakati wa Museveni n'Obote. Yatwalanga olugambo w'Obote. Naye Museveni yagamba njagala lwa Kasisi afe. Museveni yagamba Katonda ampa obuyinza ndage ku lwa Kasisi. Kati Museveni yadaga ku lwa Kasisi. Yamuwa n'obujulizi juzi. Njagala mweje mu mentality y'ekyalo. Okufa si solution. Tosabiranga omulabe w'okufa wakko. Ate osabanga nnyo omulabe wawangaale. Kubanga the best revenge you can give your enemy is being successful. Bosabira omulabe n'afa bino bibate bimuluma omuntu afudde talina kyamanya. Naye omulabu yalumwa n'agamba singa ndayisa bulungi wakko. Singa saamubonya singa saamutta. Kakati buli musabira abalabe bamu okufa si kyabwa Katonda. Kati mulabire Katonda yennyini yalekawo sitaani. Katonda yalina amaanyi agajja mu sitaani omukka yamukasuka ku nsaabo nebone n'amulekawo. Katonda yayagala sitaani alabe ebirungi Katonda byakola ebyamusubye eggulu. Katonda yayagala okulaga sitaani ebirungi by'eggulu gye yamukola ki. Kati does never pray for your enemy to die. Pray for your enemy to live longer so that he can see your success. Pray. Gano kisomesa jajjawo. Gwe. Nazana kusomesa luzu. Pray bya ukana. Ngambye okusabira omulabe wo. Ngambye pray. Gonsomesa oluzungu. Pray. Kati gwatasoma university osomesenze. Ekigambo pray ni pray. Ngambye pray. Ate pray sikwe kusaba. Kusaba. Pray. Oli mulalu. Ngambye pray for your enemy. Yeah. Pray kuba kuzana. Yate mumpa police to pray. Pray kuba kusaba. Pray PR kusaba. Ngambye praying. Bajjo. Tuje maiso kale. Kakati kingi sana ne paraso. Siraba obato. Era saha tamalobu debe ku paraso ne paraso tamalobu debe ku saha. Analipika ino. Kakati bate yandikoze je njagala bazimbe saha ne lutalo. Era yensobola giteka mu sente. Lutalo ne saha obogenze kula kibaita liyo mimi. Ayi basirike. Njagala ate bifu ya saha ne lutalo yabadde nungi lwakati bamanyi buzannyo. Era lutalo yandi badde besojja. Lutalo ne saha ebandi badde besojja. Lutalo ne saha bandi sigadde nga bavuga ekintu kyabwe nga kikuta bamanyi kola business abaana abo. Lutalo ayina entondo za Paulo Kafeero. Ate saha asobola okumanya kola business. Bandi badde bakiteeka mu Bannayuganda kyandi gukidde lugogo. Bifu ya ida bato yabaawo. Bato zitabamanyi kola business. Kyobalanga emipiira betting osobola okugula tiimu nekuba tiimu endala. Kata osaha yabadde alina okulemeza kubanga kintu Bannayuganda baagala ekintu ekiri olugino. Kati balabanga saha ne lutalo bifu yabwe esobola okuba olugino. Era singa lutalo yakonye kulinnya ne saha nakona kulinnya singa tuli bulungi. Ayi tubayogeye maina. Kati bifu ya saha ne paraso teriiwo tesobola na kutunda. Bifu ya saha ne kenze etunda. Bifu ya lutalo ne kenze etunda. Ate bifingani ayinza kola bato na. Bifu ya paraso gwasobola okubifinga ne kivaayo bulungi. Paraso
Palaso kwa muyimbi atamanyi okuba live Palaso is a performer Palaso Bafana ne ekimujjamu ne Bafana simulungi Bafana nedda ekimujjamu Palaso Palaso ayina empisa watenga ganga sita naye style ya music we tamachi ngana Lutalo na Saha the music style kati jogera nga professor style wa music wa Palaso wanjawulo tafana gana wa Saha na Lutalo music wa Lutalo ne Saha ali mwaka wo alimu okuonekana ga balwaza guzi bumps bazita guzi bumps kati Lutalo awanika nnyo ne Saha awanika nnyo Lutalo asobola okubalaga ne Saha akubalaga Lutalo asobola okuba lege ne Saha akuba lege Lutalo asobola okuwandika kadongo kamu noloza ati asinga basiba ne Saha ayimba kadongo kamu ono yaddamu olimba lwa Sebatana lwewuuba oli naddamu abange byampuna nsibanye banga yonegedde abadde abambazi b'amakoti bonna ng'olaba banyuma Saha and Lutalo is a perfect match Saha and Kenzo is a perfect match nti Saha Lutalo and Kenzo is a perfect match kati Lutalo mwabo omuwaani Palaso muwaani Palaso no tali versatile bulungi Palaso ni Bafana tikikola Palaso ne Bafana kyata kyandivava ino akwa Bafana tewe tugenda awo Bafana performance wise and being artistic ate yandisinga ku Palaso katono mu bya kubera full complete kubanga Bafana amanye nanga Bafana amanye gita Bafana amanye buli kivuga Bafana ate Palaso asinga Bafana empisa Palaso ayina ekisa Palaso si wa beef Palaso is a musician Palaso yabeerako ebweru era Palaso munyigiriza nnyo kumenya etteeka mu baana akiro mu baana ba Mama Mayanja ne mu baganda bakamika Palaso yasinga empisa mu ekyo ekika ate nga yasinga okubeera violent singa omukwata bubi Palaso alizoninga nnyo baba njokola ekintu atawo Palaso akola ekibi nga nawe maze mukola kibi Palaso is a father naye tayagala kamanyiiro otegedde bulungi kakati ate Chameleone yaye olumu alowooza nkeera ye Chameleone akola ekintu kimala muleetera bizibu ne yeegonza ate Wizo wa ddembe Wizo yomuprovokinga nnyo okulaga empisa embi Wizo alina empisa Palaso ne Wizo balina empisa okusinga mukulu waabwe Chameleone Palaso alina empisa ne wanyiiga ate Palaso is a leader Palaso nga mumaze muprovokinga nnyo mala munyigiriza nnyo ze nkubuulira era ye chance gy'alina nti Palaso mala munyigiriza nnyo Palaso alimu oluzadde alimu olumerika Abamerika bagagasika ne omala bakola kikyamu okukola ekikyamu kati ye Palaso kizibu nnyo Palaso okusanga omuntu namusimulizaako ebisooto kizibu nnyo Palaso okuyomba n'omuntu nga tayombye naye yegonza Palaso ne waba takwagala yegonza alinamu amalala g'ekivubuka kati mu bantu botoprovokinganga Wizo musirise ne muprovokinga ate ng'olaba Wizo party B kate Chameleone yeze mutwala ndi Chameleone ye ali awo ategeera lwayagala akola ekyobusiru kyonna n'akola n'ekyamagezi kyonna Chameleone is unpredictable ng'erinnya lye Chameleone kati Palaso alimu olufamily alinga Kyagulanyi ne Bebe Cool those are family people kizibu nze nawe mulako edda kata Bobi Wine yankuba awekamu kitwalina oyo Mick Wine nga manyi okuwemula kyakabi yali anzise Kyagulanyi yali anzise kamika edda nali nga kyayingira oba promoter natwalira Mick Wine sente kamoja nenjogera ekigambo ekyobusiru Bobi Wine tayagala kuwemula simanyi lwaki nabamugobera bawemula tayenda kuwemula nze omuntu gwe mmanya ayagala kalikyali Kyagulanyi tayagala kuwemula Kyagulanyi ze serious akola ebyekyaye byonna abikweka family ye Kyagulanyi is a principled Muganda man like Bebe Cool Moses Sali tayagala bawemula Moses Sali muyonjo ate mbayimbi asinga obuyonjo Bebe Cool yabasinga obuyonjo mandoza ni kamili ojobuze Steve Jean wala abayimbi abagenda mu studio nga bawunya ebigere obuuza nga Steve Jean sagala kolona manya g'abantu oyo abedda bali bawunya ebigere mujje wana ebigere byamwe ebiwunya Steve Jean ngata wiki Steve Jean ne Bebe Cool kuva dda muyonjo ne Kyagulanyi no babi yamuyonja nnyo tiyandi badde obuyonjo bwa Bebe Cool buzale ngejja kulya mu class kane Kyagulanyi obuyonjo ate okola n'obuyiga ngeyi yava mu kakati ate Chameleone ebyo obuyonjo tobimuteeka mu nnyo wegendezanga nnyo omuntu ayogana nga talina mu kantu kawunya bwe kati amuyuga tuyinza okuba tukiina batono kubanga kiva mu personal hygiene is different from public hygiene okwambala ennyo n'okwekuba deodorant abantu kibayita obuyonjo buba inborn ku muntu omuntu olina okumanya nti nsenya amannyo eno gye gatalenge nsenya olulimi naaba bulungi mu kamwa naaba bulungi ebitundu ebyetaagisa okunaaba kati walina abantu abagenda emmanyi nga tebagenda n'amazzi
katongamba otya nti otukula solution y'obuyonjo mazzi buli kitundu kyamwe mazzi ge gakiyonja kyobola nga abasiraamu abakazi abasiraamu bafumbo nnyo okusinga bano abakazi abasiraamu bayonjo kyobola nga abantu baagala nnyo personal hygiene y'abasiraamu togyepakanga kamadini agasinga obuyonjo obusiraamu ye nnamba emu kati awo ne kuddako abalokole n'abaseveniside bayonjo n'abaprotestant bayonjo n'abakatoliki bayonjo naye kakati naye tewali yeteeka ku ddiini ya busiraamu ze siri obusiraamu bwe businga obuyonjo kubanga solution y'amazzi ne solution y'emmanju mazzi kozesa tipi omala onaabe ate onaabe ne mu ngalo ne sabbuuni bw'oba osinya amanyi olulimi luba lukyafu nnyo lusinya epaka gye lukoma nze okumanya nti nina omusujja oba infection nsenya lulimi kasandi lusinya gye lukoma nempulira nga waliwo test ne mmanya kati nalwadde ne ngenda mu ddwaliro olulimi walukoosanga litimasi pepa ya buyonjo abantu bamanyi nti amanyi ge gaba naye olulimi lwe lusinga obukyafu olulimi n'akabina bye bitundu ebisinga obukyafu omuntu byalina okufaako n'enkwawa n'amatu waliwo kwayagadeko omukazi nakayirira amatu bano abeefulambu bali romantic bafuna ebizibu abasajja abakomberera bafuna ebizibu waka kyekugamba abasajja abavuuka kati bebekulu omubeerako buti awunya bulungi bebekulu mulungi sinagambako nti saha nyakyogedde ddi ate ekyo ngamba nkuwa ekizampo ne kalotalako kayonjo nnyo kasenya emirundi mukaaga olunaku kalotalo kayonjo nomanyize nekanasa kakati kankubuli teri kintu kinyumanga kukwana mukazi muyonjo oli wulira emire emintu bibiri nkyogere nta ku TV olunaku lwolikwana omukazi nga muyonjo obuyonjo busobola okulowozesa omukazi nti mulungi obuyonjo njogere nti busobola enfumba y'omukazi ndi ku TV ate kumaja busobola okulowozesa omukazi nti alina enfumba ennungi omukyafu ne waba afumba bulungi emmere ye tewooma naye omuyonjo newaba afumba bubi emmere yeekola ki kati obuyonjo kintu kikulu muki kati bebekulu abano yelisiti y'abayimbi abayonjo benterawo epasi bulunoke nnyo nze omuntu musembera nti bamunonyako kawunya nzira nekwasa omuntu nemwewesa haga bwe nti nemweyogeza nze sagala muntu awunya kamwe naga wali omusajja omukulu yali mutegese mujanjaba sagala muntu awunya kamwe sagala muntu awunya kalalo enkwawa ezo sagala muntu awunya bwomala okunaaba booti shaving enkwawa wekube deodorant omale wekubye perfume ennungi otambule ng'oli muyonjo kakati epasi mu lisiti y'abayimbi abayonjo epasi ye namba emu Bebe Cool David Lutalo abayonjo Brunoke bitusi nabo buyonjo Kawaii Benda kayonjo mu lugezi musajja obumpi buba buyonjo musajja obumpi tosobola gatta bumpi na buchafu kizibu nnyo okusanga omusajja omumpi nga muchafu bana abawanvu babeera abachafu abampi babayonjo bakazi tebagala basajja bampi ne baba mubinga bajjo nengo oli muwanvu kalekaleko obuwanvu bukweyimirira ennyambala ennyini esobola okaddiya omuntu Kawaii Benda kayonjo ijo soma amanya Lutalo Jostede muyonjo Jostede wedda gwe nali manyi yali muyonjo Jostede wedda simanyi we nakoze nduddo musemberera Gravity Gravity kiyonjo Gravity kiyonjo nnyo kamili tumutewa tumuteekamu ngambye Bebe Cool Bobby Wine ani omulala Mickey Wine kayonjo munnange Bafana simusembereranga nnyo naye tanfaananira bukyafu ani awo soma amanya bana basigaye bona bato ngani tabanyi bayimbi ba Uganda Pyrota simusembereranga Liam Voice simusema n'afaananira obuyonjo Land Soldier simusemberere ekyo tusobola tukireke Land Soldier simusembereranga ne muyonjo naliko kapate ng'awunya bulungi Unknown simumanyi Unknown eyo no omuyimbi ani Unknown simusembera simukwano gwange simulabangako wafaanana ani awo mubakazi twire mubakazi abakazi bona babachafu abakazi abayimbi bachafu nnyo waliwo nakwata muntu oyo sijja mwogera linnya nasanga omukazi muyimbi w'amaanyi nga muntu oyo tasobola kuba na katambala nga kano nze newezera ku TV nenjogera mpa katambala nga ali ne kafiike famayi kakondoza kayonjo ndoza kayonjo then abakazi ate abakazi kati mu bakazi abakiikirira mu buyonjo Juliana namubiru ali namubiru talina kantu konna Juliana simusemberanga nyo nayafaananira obuyonjo Rema wai soma amanya Rema tumubaze namakula tujje ku Chosen Becky simusemberanga nengeri gyali wa Masaka ina kwa muyonjo ali namato muyonjo Mori nantu
oli busiru wakwata obusirusiru bwo obusirusiru bwo yosoma amanya Lina Rose Kayonjo muyonjo nnyo kawunya bulungi kalina Rose Kayonjo nnyo Betty Mpologoma muyonjo nnyo Chance Nalubega yalina nebyanywa biwunya bubi oyanywa nnyo muyanywa nobawunya wala gyontama nze Rose ndi muyonjo ate fesi yandifaana buyonjo nebuza abansemberera Lydia Jasmine simusembereranga naye alina bisisha sikyo omukazi anywa bisisha simulamu buyonjo Lydia Jasmine ekimujjamu kunywa bisisha sikye namusangako ng'anywa bisisha kyampisa bubi naye waliwo emize gyokola nga si nnungi nga icon mu society ng'abaana bagirabirako that is not good Carol Nantongo no si muyonjo si muyonjo chosen baking guy muyonjo ne Carol Nantongo si muyonjo really sikira obuyonjo buba inborn Kenzo muyonjo Kenzo bujwandi muyonjo Kenzo swana okulisa foko gyali disiza muyonjo obuyonjo buba inborn kugambe Lema muyonjo Juliana muyonjo na mubiri ko lisembera iri na miliyoni abakibaita obuyonjo soma abayimbi bino tumanyi bayimbi Kaspice Diana Kayonjo Kakalo Kasita Kayonjo Mary Butter Mary Butter ndeka kati kiro sinika chebinyo kali Mary Butter takozeki otukoya bakaza abayono kakati yakanjogerechi outvewo ate Uncle Chumi Rachel Ray afaananira obuyonjo Rachel Ray no muwala Tracy Melon afaananira obuyonjo aba peace Kayonjo nakalaba nze nekanasa kati nsobola okujja okusemberanga kunoonyako kantu kakugeya Joyiranda simusemberanga nnyo nendowooza naye katugende mpola nokomeka kasita muyono kasita Kayonjo nnyo nako kanywa sisha yakawunula ne Kayonjo ani awo nero tumanyi bayimbi bakazi Spice Diana Kayonjo tumubaze Shiba muyonjo Kasindi Kayonjo Sindi muyonjo mujeko mutima gw'omubi Sindi mutima mubi gwe gumene muyonjo nga muyono abayimbi ba bandi kikusasira kiyonjo ate nga kinene Catherine kusasira kye kisinga obuyonjo mu bandi kusasira yasinga obuyonjo mu bayimbi ba bandi namwekerenesaako nnyo nze naye yansikiriza n'okumugamba ebigambo ebyekisiru kola esubira muntu munene kuba muyonjo Stasha Mayanja tebakwatagana na buyonjo nyo badde ki kubanga bakoze akusindika mannyo kiki Rosika chembe. Tebukwatagana. Omusiramu tekitegeza naye waba akantuntu kati nze njagala olete ekyuma ekimpima akantu konna kendimu. Baita obuyonjo olina okubanga owunya bulungi nnyakamu. Zanny Brown ye kabaka w'abayonjo. Kati kafuko asirika ebinnyo. Ebyo ebinnyo kafuko byasinika. Zanny Brown muyono. Ennyo. Grace Nachimera. Kayonjo nnyo. Grace Nachimera muyonjo. Kani tubawayireyo abayimbi bawe Cindy okobe muyono katugende ku mulamu oguddako ebyobuyonjo kakati Shiba naye muyimbi kyawo mulala ddako bawayireyo tuli ku Alien Skin's arrest Alien Skin njagala nkuwa obubaka buno ekyakutuuseeko jjo bwe kiba